we do not have any chemical weapons in UPDF. We have not applied any heavy weapons anywhere. Actually, we have not. Mu mawulire agokya obunkenke munda mu ggwanga erya South Sudan, Uganda bubakerede America ebiyingiddemu era eragidde President Salva Kiir ate munne Riek Machar gwe yakwatira ewakasooka olaikinge nsaba owulirize bulungi nnyo. Mu 2018 olutalo olwali lunyenyetidde Riek Machar ne Salva Kiir baateesaganya obuteewola amagye walala singa baba tebakkirizganyiza butogera Riek Machar ali ku house arrest ate nga ne banne baakwatibwa. Njagala owulirize bulungi nnyo. Uganda nga UPDF basabe omumbi 39 n'akatunutunu kamwe basooka banga bakuuma emirembe. USA eragidde Salva Kiir ate munne Riek Machar wano wakulu nnyo obunkenke bweyongedde ku booda ya Uganda tewakyali ayingira dafuma eggwanga lya South Sudan. Ki ekidira nsaba owuliremu wano wakulu nnyo. President Salva Kiir Mayardit yabadde afulumiza ekiwandiiko, ofisi ya president yabadde afulumiza ekiwandiiko ng'ayimiriza ebikwekweto byonna ebibadde bikolebwa amagye. Kuba kuno kwe kubadde okuwanjaga kw'ebitongole ebyenjawulo muli IGAD, muli ekibiina ky'amawanga amagatte n'ebitongole ebirala bingi. Era mu kiwandiiko kya Salva Kiir yabadde agambye nti all forces under my command are hereby ordered to cease any form of attack or military operation against any forces with immediate effect. Tibamukwata mundu bonna ng'ebiragiro babijjawuwe bayimirize ebikwekweto byonna bye balimu. Okay. Kati kiwandiiko nekifuluma misana ate ekikwekweto jajja waabyo kuba kino ojja kukiyita jajja waabyo jajja w'ebikwekweto ekijjidde minisita w'ebyokwerinda omuduumizi w'amagye Saabakesi ekyo kyawukana ku bukwekweto obubaddewo mu mwezi ogumu oguyise. Kakati kyekyo lwaki ofundikira nti ekigenda maaso South Sudan bunkenke nga kizibu okumanya ekigenda okuddako. Tiba bannayuganda tebanafuna buzibu bwonna. Sinawulirako munnayuganda yenna nti yafunye obuzibu. Kubanze golaba ndina muzeeyi wano ku Uganda Embassy wennyini mukwano gwange almost during lunch time out tula fenna ne twogeramuko egamba ava wali wetulire bangambe walire ekyemisana. Netujja netutula mukawo netunyumya naye era agamba twali buzibu bujoso byoji yayinza okugamba balwanire yo mabbali. But Juba maybe those people out of Juba. Okay. Je balwana kati Nasiri Sima Nasiri eyo babadde balwanagana kati bakyalwanagana. Upper state ye reside ki? Upper state that is upper state ye baita Warapu state eringo notero tuka notero tuka Sudani. Kitundu kiri between Salo kangambe Salo za Sudani ne South Sudani. Yes, I desire. Okay. Yes, sir. Kale sibo. Kale omukugu wange. Tuyanze tu update eyo. Kale sewo. Katubasabire Juba asigalenga mutebenkevu. Kati olaba mukulu mukugu. Okusinzira ku mbeera right now bana abasajja wano Juba tebakyasobola kulwana. Ko Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guterres kuliko commissioner avunaanyizibwa ku by'obutebenkevu mu African Union Bankole Adeya ne ssentebe owa IGAD kitongole ekyo ekya Intergovernmental Authority on Development Omar Gwera ate ng'era mukulembeze ogwanga erya Djibouti bantu basatu be yawandiikidde nga yeemulugunya olw'amagye gaffe ogenda mu ggwanga erya South Sudan. So mu bufunze eyo y'embeera ey'obunkenke eri mu ggwanga erya South Sudan. Mawulire ge tulina okuvaako mu Sudan y'amaserengeta agategeezezza nti oba oliawo akaseera kano kennyini kiri confirmed nti first vice president w'eggwanga amaze okulabika nti akwatiddwa. Mawulire agaliwo Dr. Riek Machar akaseera kano bamaze okulabika nti bamukwata
okusinza ku mawulire ge tulina okuva munda mu ggwanga erya Sudaani y'Amaserengeta, Dr. Riek Tendagon Machar bamaze okulabika nti bamukutte wakati mu mbeera ey'obunkenke nyonyini ddala, eyongera okulabika nti erabwako munda mu ggwanga eritibwa erya Sudaani y'Amaserengeta. Embeera nga bwetambula, Amulega akakasizza nti badde convoy okusinza ku statement evuddeyo, ebadde convoy minister wansonga za bweru w'eggwanga ku ludda oluvuganya gavumenti gwe bayita bamuyita Res Moch Tanga bw'ati agenze maaso n'okukka nti ategeezezza nti zibadde emmotoka 20 zibadde zijjudde abasirikale ze zigenze maaso n'okulabika nti zisazeeko bubi nnyo amaka g'amakyalo mu kibuga ekiyitibwa Juba, era ne bagenda maaso n'okulabika nti bamukutte mu matumbi budde mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Kati okusinza ku bitugenda maaso n'okulabika nti boolyawo tulaba abali ku sayidi ya Riek Machar bavumiridde byansusso nnyo ebigenze maaso n'okulabika nti boolyawo bikoleddwa. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, tuli eno mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaggwe ku mutala Namanve ewa jjajja Imbuga Eramula. Kino ekyoto kya jjajjaffe Nakayima ne Mukasa, ayagala emikisa, ayagala obugagga, ayagala obufumbo, otunda tebitambula, otunda mmotoka tegatambula, otunda mataka tegatambula, ojja kuseesamu buseesu. Kuseesamu buseesa. Eno Nsaka buli ayagala omusakirira, ayagala ebirungi, ayagala kwegamba ojja okwatako nkwate. Wano wa jjajjaffe Mukasa. Kati gwe atandigenze eri Ssese luddawa buli nnyanja yonna okusobola okusabira wano kyokola ki kyoyagala. Waliwo akubonyaabonya mu misango ja kumbuga eno n'osaba byokola eya jjajja Kawumpuli bisagazi bikwakwaya. Waliwo wano ejjembe lye bayita lubowa, gwe ejjembe olina kujja wano neriwa. Bagambye nti Chief of the National Security, Minister w'ensonga za Defense n'abalala babaddewo nga byonna bigenda maaso babavumiridde ekyenkanidda. Not been engaged as we speak in any violent hostilities with anyone. Not the White Army, not the other allied forces, and so on. We deployed, as I said, as a preventive measure. We are with the SPLA government force alongside us, and it's the legitimate force, military force in that country. So our presence there has been a deterrence, and so far we have not been drawn into any direct confrontation with anyone, and we hope that it will continue that way, because our overriding interest is to break that cycle of violence which for so long has broken the hearts of people in that place.